Bw'oba tusulawo tusulewo. All right, we are going now to work on floating fish pellets. Floating fish pellets. Emmere y'ebyennyanja etengejja. Bw'oyogera ku byennyanja, the key word is floating. When you talk about fish, the key word is floating. Should be able to float. Kye kisinga okuba ekikulu. Emmere erina okuba ng'etengejja. Era abantu bangi bameka abalunda ebyennyanja. Mulimu bameka leero bawera. Class is big. Mulimu gw'abagagga. Tugenda funa experience ewerako y'amaanyi. N'olwekyo ekisinga okuba ekikulu ku kulunda ebyennyanja kukola mmere ng'ekola ki? Etengejja. Kye bayita floating. That is the key word. Floating. Bwe batetengejja eba eyo si mmere yaki? Ebyennyanja. Kubanga emmere buli weegwa mu kidiba ebireetera okufa. Ebyennyanja bikola ki? Bifa kubanga oxygen abiggwako ate kitali kirungi. N'olwekyo kye njogerako kye kino, nja kusaba Asha balage ku mmere etengejja. Kye kino pellet erina okuba ng'etengejja. Bwebbira wabaawo obuzibu bw'amaanyi. Wabaawo obuzibu bw'amaanyi nnyo okulaba nti emmere eyo eba tejja kijjayo bulungi. Kyetaaga okuba nga etengejja. Kati eyo sample gye bali mu bayisizaamu abantu baffe bagirabe. Nga bwe mugiraba kambawo ebyetaagisibwa. Requirements. Ekisookera ddala twetaaga soya. Ekyokubiri mukene oba silver fish. We need silver fish mu mukene. Twetaaga mukuna kijanjaalo. Mukuna oba kye bayita velvet bean. Mukuna powder. Waliwo atamumanyi wano nga tomulabanko? Mukuna wangi bagenda bubayisizaamu. Tulabe. Kuna powder. Mukuna kijanjalo tukigula. Mukuna is a bean, we even buy it. Kijanjalo ekigoba abasezi bakisimba mu nnimiro okugoba abaki? Kyokya nakyo naye nga kirimu akasente biranda era ffe tubigula. Yoyo mukuna. Namba 4 twetaaga sunflower cake. Sunflower cake. Twetaaga wheat bran. Emmere yaki? Y'ebyennyanja. Wheat bran abatamumanyi ngano pembe. Mumumanyi emmere yeeno. Eno ngano. Naye ngano bwe bagijjeeko akakuta ke tuyita wheat bran. I'm talking about the ingredients needed to make fish pellets. And the most important aspect is the floating bit. So these are the requirements you need. Chipaku. Soya, mukene or silver fish, mukuna powder, sunflower, wamu, nakakuta akengano, wheat bran. Bakalabye. Oli amuza okubuuza wheat bran amusanga wa? Wheat bran maganjo, mirazi, kisenyi, ntake, kaswa, buli akola engano. Abanako is a residue. Namu kisenyi bamekana abalunda enkoko.
bangi sebo abalunda enkoko zino zonna ingredients bazimanya zenkulu. Then ne wabaawo supplements enyongereza. We have also supplements enyongereza. Tulinawo premix ne Himalayan salt. Himalayan salt. Himalayan gwe omunnyo ogwo gwe tulina okuteeka mu nva. It is the natural salt. This is it. It has 90 minerals. Guyina eminnyo 9 gwe gusinga okuba omulungi. Tuguteeka mu mmere. Tuguteeka aba pressure kipaku. Pressure, sukaali, abalwadde b'omutima. Gwe munnyo gwe balina okukola ki? Okozesa. Gwego. Premix webyennyanja waliwo chicken premix ne ono fish premix. Tumulina ku Prof Bio Research ziba amino acids aba protein. These are normally proteins ebiriisa. Kati omusulo gwo gwa kala ki gofuka? Sebo ndi mu yero mubi mama tichina tabu. Sebo kikubadde kyoko nzo okuva ng'ofuka sukaali ofuka biriisa. Edda abadaachi baagulanga omusulo ninga bagujjamu ebyo ebiriisa ne bakolamu concentrates ne batuguza. Kati bwe mwabuuka tebakyagugula. Kati babuuza abalunda ebyennyanja emmere y'ebyennyanja bagigula mmeka? Wakulu nnyo. Aliwo yagambye nti mulunda ku byennyanja? Bagaga bannange bali wano bwe tulunda. Sebo mugigula sente mmeka? Sebo ey'obuto bufinga nga butandikirwako kilo ziba 10,800. Kati enkulu ziba kilo 2 era batunda 18 naye njawulo size. Buli kilo ya mmeka? Mu dividing 5 ndoza bwetyo. 5 mmeka? 5. Ate omulala agigula mmeka? Aliwo omulala. Mubadde nno bangi luli. Ani omulala? Nendooza bonna era badde batugambanga 5 kakaaga. 5 kakaaga. Katugende ne 5 mmeka? 5. Alabika ye bamusalirako alabika atwala mu bungi. Big Don. So that is the price of fish pellets. Floating. Naye nga bivaawa emmere evaawa mugigulawa? Eri imported endala kolebwa wano. Naye ndowooza bigakiki baali bayimiriramuko. Bakaddamu okuddamu okukola technicalities. Technical kizibu kalyawo ofuna bakipaku n'obawa omulimu ogwo. Pellets zonna ne zibbira buki busy batubona ne badduka. So n'olwekyo olwaleero tugenda bawa amagezi ago okukola emmere efloatinga. Amagezi ago agasumbuye kampani nyingi. Most companies are struggling to make floating fish. Bakola pellets ne tezikola ki? Tezifloatinga, tezitengejja. Ate n'emmere gye tugenda okukola nga bwe bagirabye si byennyanja byokka bye bigirya. Ne gonya crocodile nazo ziringa byennyanja tezirya mmere eri ebidde. Ziri etengeze eri kungulu etengejja. Floating. Even crocodiles eat floating feeds. Tegeza webegenda kulya gwa wansi mu nnyanja muga buzi mwenna kubanga tejja kulya erindodde kungulu. Kati yeye ki emmere nabaddeko ebweru wiiki eri nga balya gonya wandese nakulese byabadde bya kitegeevu. Ebyekisiru bwe bijja ngamba sebu baziriira ddala. Wali abali agonya yabuuza gonya bwe tewalidde era mbadde sidda tuli ffenna tuli wamu. Kati kilo emu eya soya
kilo emu ya mukene, 1 kilo of mukene, kilo emu ya mukuna powder, kilo emu ya sunflower cake, kilo emu ya si kilo emu, half kilo. Half kilo ya sunflower cake, half kilo ya wheat bran. Zino grams 2.5 grams is a premix, ne 2.5 grams is a Himalayan salt. Okay. Ye formula. Eyo formula yeyamba emmere okufloatinga. That is the most important formula if you want to make fishing pellets. Okay. Ate yo business erimu sente nyingi. Business ya bagagga. Esewo. Katulaba nga kalitunsi gwe twakoze. Nti ekidomola osobola kikola oba ugokoze lita olunaku. Mitwala 3. Esewo. Bokola enaku 3. Esewo. Ezo milioni meka? 9. Milioni meki? 9. Sane mwebzidi. Kituufu. Mu bitwetolodde. Kati nga bwelabera nene sente muzikola ki? Mweziri. Kati tupimye kilo for purposes of space. Tetujja kuleeta no kilo 10 buterevu kubanga obudde bugize na ate ne space ki tumala bulungi. Kati katugambe nti zino kilo 10 eza soya. Esewo. If it is 100 kilograms of soya. Yeah. Mukene ziba kilo meka? 100 imbu. Bayitirivu. Ate mukuna? 100. Bano bagezaalo. Sunflower? 5 mbu. 50 kilos. Wheat bran? 50. Ate omunyo? Omunyo ne premix bifaanagana. Munyo babuze mwawo. Ani alina answer. Tuteekamu meka? Wanje? Kidemu? 2.5. Answer twagala nnyo. Kilo oba grams? 20. Kilo 2.5. Gogambe meka? Omeka? Asese tanambulira answer ku bantu. Tatu ogamba meka? Onagamba 2.5 kilogram. Oliagambe 2.5. 2.5 naye nga tututwala. Ungamba saawo. 250 grams. Meka sebo. Sebo ziba 2.5. Emuzeyi wange okuva ebuyukwe agambye 2.5. Kilo 2.5. Nanonyayo ku mwana obuwala mpulire ku answer. Ate gwe kipako. Omukyala yena amanyi answer? Ndabye uli maama. Katulaba ono. Wangi? 2.5. Answer nange ngifunye finally. Ogambe meka? 2.5. Seba 2.5. Kilo meka? Tuteekamu 2.5. Ate gwe kipako? 2.5. Kilo 2.5. Katulabe? Nange wedda noonyayo neetaasizza. Kilo emu tuteekamu grams 2.5. We put 2.5 grams in 1 kilo. Ate bwe ziba kilo 10. Esebu. We put how many? X. Ate birimu ebyo. Find X. Otugudde. Ebize mu kunoonya X. Maama webale. Find X. Wagogifunye otya. Atulabe tomanya. X is equal to 2.5 times 100. Sebo twandiba batuufu. Which is 250 grams. Kati anso jijjewa kipako. Tosobola kuteeka kilo 2.5 ez'omunnyo mu kilo 10 ebyennyanja bigenda kufa. You can't put 25 kilograms in 100. That's too much salt. Ogwo munnyo guba muki? Mungi sebo. Olaba n'enkoko era tesobola kulya. Omanya akasabo ka kilo 2.5 omunnyo. Abakane naalo. Oba tubaddeko ki? Mama wandifulumye. Mama akuyamba ate kati era sibadde na answer. Kati oyagala afulume. Tugumirawo. Okay, that is too much. So premix is 250 grams, which is a quarter a kilo. Okay. Quarter. Ebachi? Quarter.
eba kwota sebo kale katumixinge baluna baka mixinge gwe kimanye wakanti soya kiremu ali presentingibwa kilo 10 ezaki eza soya wano tupimyeko for reference purposes and learning purposes naye gwe uwoziba kilo 10 esebo kale agenda kupima kilo tulabe nenga mwebale kujja ekyo kikulu nnyo mwebalire ddala obutabo weebuli nnyo ku mitwalo 2 gyokka jakwebaza ababuguze mwebale nnyo mwebalire ddala era omusomo we gunaggwa ngenda buba autographingira buli akaguze nga tebanakuteerako mukono so ali mu kupima kilo ya soya bwoba waliwo ebibuuzo baako bebuuza babuuze formula eno formula yekola ebyennyanja emmere y'ebyennyanja eno formula ebikola naye nga tejjukira wano mu Uganda tulunda ebyennyanja bya bika 2 we farm 2 types of fish tilapia yengege ne catfish kipaku catfish kyeki gonya catfish mzee kyeki sebo onsekeredde nnyo emmale sebo mumale kituufu ye mmale sebo adenji segonya ate crocodile wama wadobuuza ki ekibuuzo soya oyo bwe mba ngenda mukozesa sebo mulekanga bwali bamusiikako soya w'ebyennyanja tetumusiika we don't roast what we do tumukozesanga bwali soya okusinga ayinihibitinga nnyo oba asicyankalanya nnyo bisolo kati n'ebinyonyi ng'enkoko ente naye ku byennyanja talina buzibu naye nga soya alina kuba wa pawuda lwakuba nti ffe ono tamukubye pawuda naye ekyuma kirina potential okuba ki ekyuma kye tulina naye alina kuba waki pawuda ng'ali crushed it has to be crushed soya powder all the things birina kuba mu powder ki form. Professor naffe ab'obumyu tusobola okukozesako ku formula eyo ey'obumyu esebo ngenda kubuulira nga maze okukola proteins obumyu proteins mungi buba bujja kulemererwa okuzaala naye ngenda kubuulira formula y'emu okendeeza bukendeeza awali kilo 10 eza soya okola 5 mukene n'okola ki okendeezaamuko by a half esebo yesebo waliwo ena kyabuuza kyonna nga tunava waawo ali mu kupima ebirungo esebo apimye soya kilo akati ali mupima mukene amumaze apima kati mukuna tumugula we buy mukuna. Professor nze mukuna is velvet beans. Professor yes nze mbuuza bwemba sina mukene nga nina nswera ekipimo nkozesa kyekimu enswera za black flies yes sir tewali buzibu kyokozesa kyekimu actually substitute ya soya osobola okukozesa engano yennyini wheat flour nga bwe mwagirabye ne Mandela ndowooza bayina bali mu ngano wheat flour bw'oba tokozesezza mukene osobola okukozesa fish oil. If you don't use silver fish you can use fish oil. Fish oil gaba masavu ga mpuuta. It's normally melted fat. You go to Gaba landing site abeerayo nnyo. The great Sundowner tuli mu ya musanvu mwebale kujja tubeerewo ffenna lunaku olwaleero. Okay, ali mu kupima kati opima kisebo wheat bran ali mu kumixinga floating pellets negundi ne gonya nazo ziri emmere eno. Okay, crocodiles also eat this pellets. Waliwo abalunda gonya mu Uganda wano ebuwama
kulwa masakano gyotwaleyoko okole ki ngweko wansi mu mazzi olabe waze nakulya experiment taken. Okay. My rice bran is also substituting a wheat bran. Okay. It works also. Kola bulungi wemabegeri wali ekibuuzo sewo Omukenkufu eno idi olusoga ate mukuna tukozesa bikola oba ebijanjalo. Okay. Tukozesa nsigo mukuna. Kadi Professor mbuuza ono Kyandiga yabuuza Swibe. Kati wetunabanga soya siriwo nso gundi ono kawo efaanagana soya nsobola okumukozesa instead of soya. No, ebintu ebimu tunoonya protein content. We are looking for protein content. So ebimu bisinga ebirala protein content. Kati tokyusa nnyo formula ate no formula yegiyamba okutengejja to float okutengejja. Bwe tuginagikyusa ate pellet ejja kubbira. Let us retain the formula. So Professor mbadde nakyembuuza nina emmere gye nali nga nkola nagiyigira ku Bakoleya naye nga bo bakozesa ono zino popcorns n'ebinyeebwa ne vitamin A ne mukene. Yeah. Anti kati emmese osobola ogikuba akabazi osobola ogitega ekitabo kipako emmese zo zikwata otya ewaka nga basese sinayogera emmese ekituufu nze emanyi tozikwata nteekawo by'etaano esibirabika ozitega sente ekizikaawo. So osobola okutta emmese mu ngeri ezaki byonna bye tunoonya biriisa proteins. Ebyennyanja byetaaga ki? Proteins kyekikulu. Era ekyo kindeese ku bika by'emmere engeri gye tugiteekateekamu. Categories ezaki? Emmere y'ebyennyanja eri based on 2 categories. Esookera ddala by protein percentage. Obungi bwa protein akola ki? Alimu. Tuli ffenna? Are we together? Then pellet size. The other thing is the pellet size. Kati emmere y'ebyennyanja kipaku n'aba tulaba ebeera ku 40%, 35% protein, ne 25% ki? Protein. Tuli ffenna? Kati ebyennyanja ebito tubiwa protein muki? Mungi. Ate we bikula tubisala ki? Proteins. We reduce the proteins. We give. Kiri kitya? Kati eno formula gye mbawadde eri mu range ya protein 40 to 35%. It's in the range of 40 to 35% protein. Bw'okwata mixture eyo n'otwala mu lab kati nge Makerere vet department they do nutritional analysis. Na muganda wange bamita mukwaya yakolayo. Tubeera mu bintu ebyo birimu obwongo. Abembogo ate mmwe mubeerawa? Ab'emmamba tulina Mutebire omugenzi sewo. Mutebi era akola yateekako le naye nga ye Mutebi sewo. Protein it is 40 to 35%. Ekitegeeza eno formula eri suitable ku biki? Ebyennyanja ebito. Kati wamala okutereeza protein after working on the protein kati waliwo size. Kati size ya protein eri 5 mm, 4 mm, 3 mm and 1 mm. Kati akennyanja akakazaalibwa tosobola akawa 5 ki? Mm. This one is 5 mm pellet size. You cannot give it to younger fingerlings. Bufa buki? Bufi. Sigwe nga kipaku amire ensigo omanye togifulumye. Ebyennyanja byepimira emmere gye bikola ki? Gye binaalya. Nga bimanyi binaagifuluma kati
erimu omwo mu katiba mu mold 5 mm. Eno 4 mm. Era n'obutuli obulaba bunene. Eno 3 mm. Then eno 1 mm. Buba butono, butuli butono. Bweyo fingerings. Then eno 2 4 3 2 1 mm. Era bw'ogula ekyuma byonna obutiba tubukola ki? Tubukuwerako. Obutiba bwe bukebera emmere size yaki? Emmere. Kulaba nti emmere eba ntuufu. Emmere ntuufu ya 1 mm y'obwennyanja obwakazaalibwa oba obwakaluzibwa. Era bw'ogenda kuba aba fisheries oba abatunda obwennyanja bakugamba soko bwe 1 mm. Kati yenteekateeka y'emmere tugiteekateeka ng'omaze okupima percentage ya protein. First measure the percentage of the protein. Then the next step is the size of the pellet. Waliwo gwe tulese? Kitegeerekeka? Ye mmere. Kati ekyennyanja bwe kiba nga kito tukiwa protein twagala kikule ki? We want it to grow very fast tukitunde. Naye ate kikulu tukisala protein kubanga bw'osigala ng'okiwa protein mungi kiba kikola ki? Kikusala. Kati okendeezaamu zino protein olaba soya alina protein mungi, mukene alina protein ki? Mungi. Ne mukene kati bino osobola bijjamu n'osigaza sunflower cake ne wheat bran. You can reduce the protein okusavinga amaki? Amagoba. Kale kati bamaze okola ki? Okumixinga. What next? Kugattamu ku mazzi. Kubanga biba bikalu. Katwagala biseerere bulungi mu pellet ki? Machine. Amazzi g'oteekamu genkana ki? How much of the water do you add? You add enough water nga bw'obinyiga bw'oti bikole ki? Ekimeremere kibayita crumbling. Bakita crumbling. Kati scrum and partition byajjirangawo. Scrum and partition of Africa. Okugabana Africa. Abafuzi b'amatwale. Otunga wabukwata. Mayinanga mu history ndi wa tabu sibo. Okay. Kale. Ataddemu amazzi agamala kati kangende mu aircrafting kuleke mu witchcrafting. Ovudde mu ssabo ogeze mu bbanga. Weyagadde taata. So ndi raised because machine eriwa waggulu. Njagala mulabe kyenkola. I want you to see what I'm doing. That's the reason that's why I'm standing on the chair. Okay. But nevertheless, this machine should be down. Ina kuba wansi gwe nga wokolera. Uyengo olabayo bulungi. Kale katutaddeko katutuyiwemu. Tuli mu kukola pellets. Kyekyo kyennyini pellet making. Esebo simanyi oba baziraba ezo pellets ndi mu kukola pellets. Pellets. Fish. Floating fish pellets. Good. Obugalo bataye kuba kati yakana kubugayagaya bulinga bagiya. Wagala bugayagaya? Malo mpeeko sebo singa kisoboka.
Eri ku bagia. Kati yeno pellet gye tukoze wabula eno pellet te floatinga tenabatuuka ku mutendera okukola ki okutengeja ku mazzi okutengeja naye kati osoojuwa ebisolo osoojuwa ebinyonyi naddala nga woba osise ku ki ku soya kati ekyali nzito ne bw'ogisula mu mazzi ekabusi ebbira buki bobbizi kati wano we walemye abantu tekinologi ali awo. This pellet at this juncture is not floating because it's still heavy. Now we have to make it float. Tujimakinga tuchoku floatinga awe wali science technology wali abalemeddwa we bakoze ki we balemereddwa bali abagula ku 5 zezo sente ze babakola ki ze bafiirwa bambi olwokuba nti tebalina science owe ekisinga okuba ekikulu kulunda ebyennyanja mmere kubanga ebyennyanja byangu byakulunda wabula olina okwegendereza ebyennyanja tebirina basawo bwe birwala tebabikuba mpiso wali owuliddeyo kye bakubya empiso zibadde bazikubira ddala mabendazo nga birina kyolwo musawo taliyo ebyennyanja kale kati kyekiddako wano what next is extrusion wano wakulu nnyo walemye abantu n'okulaba nti emmere tugijjawa bweru extrusion ye process ey'okujja amazzi mu pellet esobole okuwewuka ekyo kigiyamba okutengejja era tukozesa extruder. We use a machine called an extruder ejjamu amazzi it makes it light nefuka buoyant. Kati nga bw'olaba life jacket ogimanyi sebo ngimanyi ekola ki yekakuma bulamu life jacket ababidde ebino ebijaketi bye bambala ku mazzi nkutegedde awo bibaamu empewo omuntu bw'akyambala takola ki tabbira wansi oba ekidomola bw'obanga okifunye n'okisaanikira so kyekwatako n'otakola ki n'otabbira kati ekyo kye bayita buoyancy. So we need to make this pellet buoyant just like a life jacket or an empty jerrycan the way it can save lives. Kati extruder eyo process tugiyita extrusion machine ne tugiyita extruder. Kati extruder tugiyina kabaji bateereko wano mugiraba eri mabega bagenzeko wali emabega machine nene nnyo wano tejjaawo kituufu yeeyo machine oteeka pellet mu hopper. You put pellets in the hopper muno bw'okiteekamu you put pellets in the hopper kati nezeetoolooza nga bwe zisindikayo olumala ina control switchboard ojjamu osobola controlling speed. You can increase the speed and the size of the pellet also the length neba 5mm ngeri short oba ngeri long kati erinawo ne fan kati ebyo byonna we byegatta bye bisikamu amazzi kye bayita extrusion. Yeno system eno ye extruder mujja girabaawe mabega banaagendako mu ka convenience. This is the extruder. It removes water moisture negijjamu bwe gajjamu amazzi the machine the pellet remains buoyant efuuka bweti nga bwe baagibaleetedde it becomes like this bweti weekola ki it becomes like this. Kati weetaaga those two machines that one extruder neno pellet machine so that eri ya milioni 15 eno ya 5 sente si nyingi olimayo kyo mwenyango olimayo mwenyango n'ogigula
kati eno yeri domestic. This is the domestic type. Okay. Endala eriwo eri commercial eringa mu 2 billion. The commercial one is like 2 billion. Oh. 2 billion. Anule. 2 billion only sente buba butono gyoli. Alo. So yeyo system eyokola ki floating pellets. Esewo. Naye nga bw'oba okomye wano oba okola animal pellets. Obumyu. Singa oba oguze eno yokka. Naye bw'ogattako extruder efuuka fish pellet. Okay. Pellets za bay. So eno obumyu, mbuzi, ne kali akasolo kokotera okulya. Neiba. Hey. Hale. Kale katubalemu economic cost analysis. Okay. Cost analysis. Tufunira wa mu system eno. Oli ayinza okuwulya ssente n'atya. Naye nga kirukulu tubigaba ku kibanja ki? Kibanja mpola. We sell out these machines on installment basis. Pellet on the market, fish pellet, the floating fish pellet Katale, fish pellet, yatano meka, bitano. That is the lowest. Kati, mixing, I mean, all the things you have mixed, the total cost is 2,500. Chimana bidi meka, bitano. Mukene, mukuna, bo mixing na, chimana bidi meka, bitano. Bidi bitano. Production cost is 2,500 shillings. Ekitegeeza gross profit nga amasannyalaze si mangi agagenda naye kati awo kisinziira oba naye bino single phase zino single ki phase. So gross profit aba 3,000 per kilo. The gross profit what you earn per kilo. Sente zofuna buli kilo. Kati bw'oba okoze kilo 1,000 esewo. If you make a ton, kuba machine ekola ton oluki olunaku. If you make 1 ton, 1 ton ze million emeka ezo kipako. Empozi eriyo ogambye ziba meka 13. N'okubisaamu million zino 3 times. Ziri meka eyo naku meka sebo. Million 3. Ge magoba g'osobola okukola ki olunaku. Kati bw'okola omwezi enaku 3 times 30 ezo million meka. Simu yange ese ku charge abana yanyizenyize ka ombuulira ako. Meka? 9? 9? Ate zo baze naku 3. Temunjavuwazi. 30 naku 3 omwezi 90 what? Millions. 90 millions. Yeah. So ne kali oba okajjeyo akuuma. Sente ze wakola ki? Where is the market? Government egula emmere eno. Abantu kati balina aquarium, balina ponds, betaaga emmere. Sayansi ekokola emmere ye formula gye nabawadde n'okugyamu aki amazzi olwazo ogamba ate bwenzaanika teziikale ne ziwewuka. Naye aba mukenkufu. Era kyembadde nninda ekibuuzo kyo kipako. Emashini eri eteekamu empewo. Eteekamu empewo neeba nga obutuli obwo ewewuka. Nga bw'olabye nti pellet ogiteekako neesigala ng'ekoze eki? Ng'ewewuka ate nga tesaanuuka. Tennaba kukola ki? Kusaanuuka. Naye n'ogiraba yasaanuuse dda. Yabivuddemu dda. Kubanga tetwagya extrusion ndowooza okitegedde. Kati nayo nayafudde. Naye ekyennyanja ne kimalawo n'olunaku lulamba. Kituufu. Nga kigirinze emmere ne kirigirya. So it is very very good because it is extruded, it can even float for 10 hours without sinking. Nga tennaba kubbira. Ate ebyennyanja tubifeedinga by response. Nti okwata n'okanyuga kuki? Ku mazzi. Bwe bigaana ovaayo nga weekaabirako. Yakwalula ebeesiiridde.
either bifu oba birwadde. Ate babye basiimu. Alhamdulillah. Simanyaawo kyakola. Ne bino okuvaayo. Esewo. Buli wokanyuga ku ki? Ku mazzi. Ku mazzi. Sente nga nyingi ziri 9. Milioni 9. Oyagala kuva ku mwenyango. Era kati wenda bakuba kati akokezi kamu. Emyezi 10 milioni 9. Milioni 9 oba ogulaani awo. CPS. Awo weri wonawo. Pitira ku bomu bwoti awo nabo. Ku bomu side awo ngeyo. Swe. Kati CPS ebeddawa. Ekasanga ati oba eri naggalamu. Oba byesigi. Okay, kale ebibuuzo. Eri ekyalina kyabuuza bingi. Bangi abagenda ku mulimu ogwo nganzi tulime emmere ebyennyanja. Bangi. Sebo mbadde nyina ebibuuzo biringa 6. Ekisookera ddala emmere etwala bbanga ki expiringa? Emmere eno terina a lot of carbohydrates nga formula bwe mwagira. It's more of proteins. Ebeerawo ne 2 years because that's the recommended period. Naye ogikeepingira ku pellets nga bano ba cameramen ze balikoza plastic. You don't put it down. Togiteeka wa? When you put it down to go bad in terms of molding, to mold. Kati weoba ogipackaging okozesa ki? Kuba plastic akola ebbugumu olumu. Bakozesa buveera. Obudeeya obumanyi oba kiro 10 nga bwe baagabiramu akawunga ka COVID. Wabula bakafunako? Bwe bwatyo. Kakati ekirala emmere gy'otuwadde formula oba ow'enkoko mmere yenkanawa pa fish. Ento n'enkulu. Fish tuzifeedinga by response. Kyenagambye okanyuga zo ne bijja ne bikola ki? Byo bijja kulyako gye paka bwe bikuta. Ekitegeeza ne biba bito gwe opima gy'oyagala gy'owa. Anti kati ebito byo tubiwa 1 mm. Ekyo nkitegeedde. Naye obungi by response. Oba kitegeera? Obiwane byo ne bivaayo ne birya. Bwe bikuta nga biddayo wa? Ngesigalako kungulu. Kakati ekirala formula eyoku mixing like formula eyoku mixing y'emmere y'ebyennyanja ebikulu kuba gy'otuwadde ogambye ya 40% ate ya byennyanja bito. Anti kati ebikulu ojjamu proteins. Anti obadde ogambye ozikendeeza. Ojjamu proteins. Batuweko yo formula. Formula yennyini gy'oyina. Toteekamu mukene. Toteekamu ki? Soya. Toteekamu mukuna. Oba okendeza ki? Protein percentage. Kakati n'ekirala. Ki nze nkola mu byakufumba naye waliwo ebyennyanja ebimu naddala nga babirimye buli like babirunze bulunzi bw'oba obifumba bimenyeka bumenyeso singa ate eby'omu nnyanja. Kirungi nnyo. Kyekiri kye nagambye primi n'omunnyo gwa Himalayan gulina minerals 9. Olaba guno omunnyo ogwa bujjo mumpe ku munnyo. Omunnyo ogwa bulijjo gulina sodium yekka. Guno gulina sodium ne iodine. Naye gulina cobalt. Himalayan alina cobalt. Himalayan alina cobalt. Alina zinc. Alina iron. So gulina minerals ki? Nyingi. Ate ekireetera ebyennyanja ebyo okugonda ennyo formula ey'emmere gye bikola ki? Kyovula mwetaagamu calcium of which mwali muno mweki? Kubanga yagumya omuwula kipako kiyita otya ekyennyanja ekyo kyewali alulino okamba nti kyakuyisizza bubi nga kigonzo nnyo ekijerebedde. Kyajerebera. Kati papasi ya Himalayan kyekyo. Sebo Omukenkufu akatimba bakateekamu ddi nti kano ka buto kano ka bukulu? Okay. Kankibannyonnyole wano. Akatimba tupimira by weight. When do you change the feeds? It's by weight. Tukyusa by what? Weight. Kati ekyennyanja bw'okigula fingering. Fingering ento ebanga ku 20 grams. Ekitegeeza erya 1 mm. Yemmere ke katiba kote osumulwa busumuluzi wano noteekamu akati akatiba ka 1 mm.
then bweyongerako weight ne doubling 40 grams ng'ogiwa 2 mm kati gw'okanyugako bupeleti obwa 2 mm bw'olaba nga babulidde ng'omanya nti bikoze eki bikuze oba abamu tukivuba ne tukijja mu kidiba n'okiteeka ku minzaani waliwo minzaani ono kagibalage wedda gye tupimirako kasita okateeka ku minzaani n'okapima nga kali 40 grams ng'okyusa ki emmere then ne kafuuka 60 grams ng'owa 2 mm amanya 3 mm tuli fenna then nawo ne tutandika range 60 to 200 ne tuwanga tuwa 4 mm then 250 okutuuka kuba ku kilo meka nowa 5 tugenda tukyusa ki mpola okusinziira ku buzito era ne wali owa fisheries okusinziira ku kika kyakuwadde ekyebyennyanja kugamba bwe buweza weight bweti obuwa size bweti eyaki ey'emmere kyekyo